Bannayuganda omutima wuuyo ogera kalabi yuuyo nekikutera era munanayo lwakwali nze simu eyo yantama eyo banno gyowaanawaana eyo yanta amusika okampeereza eka musikire wano ewuwo musikire wano ewuwo ate munaaye naakola ki asuza enjala weediima awa musirika taddeyo ogutwe kansosereko waali awo ono agaanye okuvaayo omusirika nowulira ng'ofa obusungu nasoboka ne muganda soko gyonawe tekikola nabikira wadda nabusigire kati ate onoba nettimu nga tavaayo njagala alikumanyi sisukka mulyango guno nze sina gaŋŋana kuddamu kuyingira simu yono erimu ekizikiza eno yono ekankwate katumbalira mumahonale bo bakansozere kakasa nti saakusala obulungi mukazi ate nkyayina okyali bugubu ni bannange eraba ekifaananyi go bayita kanso ate naye bwebimuweereza nja kanso waffe wandi omwana agambye kenda byokonale bwansereko mumye gumira ddala waali mbitiibwa omwana agambye emeeyo amafangane twerabidde nga tukulaba tegedde so guys bwentyo bwendabisa kalaba kamera bwegenteganza tokanyongera filita naye nayo filita nabitaddemu nti abaneemu nansonyiwa filita babijjamu batya bino baba olirema wanyi ndibulala kyewe wadde wetiitiivu
Mukoti endala kirabe. Banga bezire wano ziri nga zinyeevu. Echi koti. Nana. Mumusiro mufeko. Eka kati mwabadde diaspora. Jobs abroad. Lwaki temugula ku gundi ku data netonyumira. Kitegeera. So kati ngenda kuvako ku live katono nnyo. Abembeera nga bwetambula. Shani. Bagambye onali Maseko tagenda kubeera abasiru kati temumulabye. Ng'akoyegedde mu nnaku bbiri. Yagenda bito byange. Amaddemu ebyo. Twabajega. Bwe job is abroad enamba yange nagikuwadde nteeraako ssente. Manya ku nsudiyo olina ddiiru yo tegguka yansobere. Ddiiru yo tegguka. Ddiiru yo tegguka. Ye bw'atuuka mu kifo. Sibi yanjagala kuwasa nako abakazi abaavu. Jango mpase muganda wange. Kusoye ente namba. Kitiribita kirikayika. Kiringa bongo kirika. Baya. Sasa ndo alisira musajja sapa na kunenga omusajja salano. Mutulabye ebigere bya aja tebagambye mu bya bulaka. Kisoboka enaye ebikeredde alinga musontwa. Bano dina date tukayuka kwangu kuba. Era bakasoosi. Dakiika 20 mu. Negwe mpaka otambira ngaeteekeyo baba. TikTok njagala kuva. Njagala kuva ku live once. Ogera bategeere. Ono posting esimu akutte ebyendala nze ndi mu 16 era nze musasi Simu kwata 16 kwa kwata. Abakasimu kikaka. Naye bulidde boto dali ku mirimu gye mbakoledde. Ono omwana muyambe muyiwemu essimu kubanga ali bubi akutte ka Samsung konna kwokya. Enkutte bu video bwange ayagala mbu muzindikireko. Nze nina 16 alina ka Samsung kali akakadde. Okubye nnyo. Konna kakyamuse era sawa yonna muva ku live. Nze mbabuulidde. Ayinza okuddako enkya. Eno essimu gy'oteekako empafu negirawo. Empafu tekona ekyamuukiridde gikwate kugibulira. Yonna eyo kyeringa sipaasi. Oyinza n'ogigoloze. Nalongo Donizero ono muyamba omuweereze ka iPhone. Nalongo Donizero. Kwali nkimanyi. Abikola. Akuyamba akuyiwa mwaka Mama Fina ono mwana muyambe kana akasimu kagenda kubalukira mu kkooti batugobe. Mama nabbanja naye namulabi.
aje beda tanna ya balesi ya katinda beda tanna ya kanini mba kamuli mbera bwecho bweri kuko akasimu ko omwana kabuguma yalabbi my Sylvia, yes darling, wendi naye akasimu kono ko kali bula Tawo wali tukamulikane kugulira piana kasimu chikana pozi kala yiniko tukaweva katwa mama wa Haji bambe huyo yekadide chokali muzino sinaga z'abaana banaye mbunze me yagenda mugulira iPhone wamma mugulire uno Mariam hello yeah ni sabo sote asina ato yakanye bwaba kwagala ja kunoonya mu inbox yo yakuwadde engoye zoyambadde wamaze mu liking nze bamuwadde ekikesi ky'engoye kiramba Sylvia, are you single? I'm not single. I'm not single. Gwe muleke naye nga embera mwe tuli ku kooti wano lwakuba akasimu kaamu kono omukulu kagize kakyamuse so nakapa message inbox I'll give you the kwa akasimu ko nawe kwanjo genda eri nawe kati kyobomanye oyansubize gwe following gwereka gwe abantu babeerako abali serious omuzira bulunga meya tofaayo 21 nga iPhone byonna tugireeta okakasa gwe omulozira bulunga oba nsudya busudya naye nze nkwetaaga walayi Sylvia. My sister Sylvia, thanks for solidarity. Sylvia promises mayor nawe vote, okay? Nasanga buy iPhone to our mayor. No mugaga nasanga oyo mugaga nasanga mpulira mumusudia naye mama sinamutegeera nasanga. Mama Fina nno kwali. Mama Fina lwaki nkabe nako mama wange gakuli. Mama Fina tuyite tuje ekyeggulo ewuwo. Akasimu kono omwana okalabe oba twesonda nze naawe tumwibamu akasimu n'ebyo bimalanga Mama Fina weesonda si Katonda yakuwa n'amala byonna yabikuwa olina kyomubanja ebyaddala olona nsuubiza wano Hakimu neyanziza abansuubiza leka bansuubize gwofuddeyo kyofaayo naye nga maama waffe bali kuyimirira naffe live za kubbirira naye maama tetunajja kikolera kyekyo kifaananyi kitona kye tusobola okufunira kasimu ke kabi wamma wafa kale obadde kirenzi kasimu ke kabi kifaananyi kintekeyo yange live tokikola waba onoogiteeka Mama Fina naye agenda kusala eddiiro adde ewala Meya Fold 5 ekkolera gigule mukwano ne gwe mmanja wona asasudde kati kantule musango gwa Haji obwedda abaleekaana mukale Sylvia alesewo edduuka ali message zino ziyingira kumukumu muli awo mukanula amaaso mulowooza buli omu akola atudde ku dduuka bakube bwe bali malo bakwatira abammwe bwe mumanya nti kyetaagisa omuntu okubeerawo omuntu omulala tunoonya eŋŋanda tunoonya emikwano egigeno tuzimba bakube kakati mwe mubeereeyo mwebikke muwoze mbw abo benjeera nammwe muli enjeera bakube bongereko So ladies and gentlemen, kaseera kano ketuddako Haji yaddako naye bannaye kye mumanye bwe mulaba nvuddeku mumanye nti nkananyumye abaaye nkananyumye ate sinnakimanyi ate abaana bajja kukulya bajja kulya Haji bazzeeko abaana balinanira wetegatega mu busuuti gwe mbadde simenti nanyumye bwenti
saawa yonna aliwo angambye musigale mu audio bate audio ebeekoleeti abadde kyoya ebatuwa amateeka mu ssimu ekyamuse essimu ekyamuse naye nga maama fiina ye kyemmanyi ensonga aziwulidde bulungi kwali kyensoose okukakasa nti kwali ensonga aziwulidde bulungi obusonga butono nnyo ku ye ate yatusuubiza leero bwe batuwa bbeeyo atutwala Dubai tugenda kuwummulako yatugambye tugenda kuwummulako endowooza za tiketi nzanguliremu ka iPhone mama fina byonna bisobola ajja kutwala Dubai ne iPhone agigula kazi webambe katonda yamuwa nnyo n'okimanyi mama fina zijja kunkwatako mu mutwe nfune ku mukisa n'okimanyi simulabangako walayi simusisinkananga aga katonda mugwe gamba golonda abagenda yaŋŋamba nze nnonda abagenda naye simusisinkananga buli bwe yagukwasa naye okumanya ono muzibu nti yandowooza nako ate mugambe ey'obwererenze sijagala oli namba 3 ku lisiti tulinze Haji Beiro oli namba 3 Beiro ya Haji twelondemu abagenda oli namba 3 yagamba 5 agamba 2 yaŋŋamba nno mpandika abantu 2 naye kati ngenda nsonsolamu kati ono bwomuwa eno muwa nebbaawo adigida bibye tugenda kutawaanya agenda bibye aba omulambo gw'omukazi mama yaŋŋamba abantu 2 kati abantu 2 webaggwerako nagirabye munnange ne baba eno kamera yennyini getaaga Hakimu neyanza nnyo neyanzege mukwano nkufolowinza ngenda kujjako mu kabokisi taata wange mungu akumpeera ebbaraka kuteremu baraka mu byokola timu Haji Masaka State ati tabula byansi restaurant mwebale kubanga kwe muli nekyembamanya embeera eri strict nnyo okufuna ekifaananyi wano kulinga kutuma mbeerera yennaku zino netukozesa obukugu obw'enjawulo alabika nga tukuba ku bifaananyi ebyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba so ojja kugumira ekifaananyi nga bwe kiri kwalite yakyo nga bweri tewali kyakikolera essimu yakabi wamona abalimba akasimu kalina ke kabi kacamuse kali kanasobolaga ekifaananyi kakitandisa okubulaabula naye temufayo sawa yonna akasimu kavaako ayina ekizibu kyakasimu bwalimbamu ekifaananyi teekayo live eyange olabe teekayo live eyange olabe laba akasimu mumuyambe oba mumusondera 2 kuno kuliko abantu 7 buli omu aleeta enkumi 2 ofunire wa iPhone 16 nkuweerawo eno eyange kuba mu Uganda terimba kiraba ngambye anytime iPhone eyingira abantu gye bali abo bamukusaaga kirabo tosuubiza kuba omwana emmotoka ya Seka Kiteeri laba noono fala tamanyi nakigenda mu maaso muganda wange emmotoka ejja ate enkyamba ku lwokunamba yise mugye wa Kiseka gwe nga tonnaleeta sente za Seka Kiti ku lwokuna luno tuli wa Kiseka olw'eggulo mujje mumpe ssente kitegedde emmotoka yagulibwa eri mu konteyina kimanyi wiiki ejja kuba etuuse neetaga sente za musolo mbayise wali Kampala n'emiriraano tuli wa Kiseka ku lwokuna luno tutandika ssaawa 12 kyoyina kyoleeta abadde batamanyi kigenda mu maaso kati essaawa tuli mu kkooti twagala kuteyo Haji kati kyekisinga obukulu twasuze tutunula nze nasuze na mu ddiiro nagolodde kiro n'okusanya n'ensanya n'ennaaba n'ennyamba nasuze mu ddiiro mu ntebe 12 mbadde nzuukuse tukedde mukama tuteremu obwangu nabadde ku live y'ekiro nga nsaba timu Masaka State Haji Masaka State ekintu ekyo
webale nnyo Silvia ne Meya, webale Oliver, Temu Haji na Lo. How much is love for? Alagula love for. Mukama sasule ntuyoza muwa mami natwagala essala wezityo. Ayo omuntu n'abeerawo ng'akolima bukolime gw'olifuna ddi ebirungi ng'okolimira abalala. Sabira omuntu ekirungi naawe Mukama akuwe. Mwe mwesibyeko n'obwavu. Bantu mwe mulekeraawo okuzimba emitima. Mwe mwesibye mu buzigo obutakalumukamu. Omuntu wazimba kalina musanyukireko. Bw'osanga munno ng'asula mulumu bbiri musanyukireko muyoyozoyoze nga kiva ku mutima gwo. Ne buli bw'okolima oba weesibako kikolimo. Nze mbagamba. Nye temuwulira. Mwesibyeko ebizibu. Nze nava eri gomba kanaku ze sijja kuwa bagamba nenze sikolimirangako muntu. Neno berawo ng'okolima bukolimi muzunga naawe ojja zunga bujja kukyanga basibye wuwo. Awoza azunga akolera mitwalo 5. Oli mukazi alina bizinesi e Kampala etudde. Emmotoka ya Seka Kitimba agambye ku Lwokuna luno mujje wagiseka tugenda kubanga tukolawo ka meeting kwesonda mu kasente. Kabanda wuyo naye azze. Wafuta. Uyo naye yazze bambi. Abeerewo nga batahaji. Kati waliwo abali abakolima. Temukolima gye munaakoma okukolima gye mugenda okutulira emikisa gyammwe. Bonywa omwana wa munno, omwana wa mujjawo naye mmanya emikisa gibadde gy'omwana wa mujjawo gyonna. Ebisiraani byonna ebadde ku mwana wa mujjawo bigenda kudda ku mwana wo. Bw'oba tolina mutima mulungi eri mwana wa mujjawo, omwana muwe taata wa mutwale wa nnyina. Nze mbabuulira ate mbabuulira ebintu ebituufu. Mmwe kennyini bakazi mmwe mutuulidde ebikolimo nga mwe mubyetuusaako. Naye akasimu ka Meya kabaluka. Kwata akasimu ko wabula. Kagenza tulika. Kagena tulika. Kayinza okutulikako. Kayinza okutulikako naye tugume bannaye akasimu ke tulinawo. Mutesi wansuubiza ekirabo Haji wafulumira. Mutesi oba gwoba ojinjiwamu gwamanyi. Naye Mutesi ebyo naye abikola pindu. Mutesi Meya assalamu alaikum. Yes, alaikum salaam mukwano. Zura ataddeko. Abataddeko. Meya ne Silvia must shine. Banne batugambye omulamuzi bw'atuuka mu kkooti togenda kuddamu kulaba live. Batugambye tulinze naffe olaba. Kitegedde. Tetunnaba mulamuzi tannatuuka. Tewali kyakoleddwa wano. Sikyamusooka mutegeera. Maziba ziri temunazi tujjayo bazioneyo wamu. Bwaba bazigeyo omwana teyakimenda. So kakati olira abagagga obwama bwe beekuba. Nga kusasulemu ekisinga obulungi ya Rabbi amiina. Nga tuvudde mu bino manyi nange gye nengalo mpavu nga tuvudde mu bino ebyokwogeramu ebyaddala by'okoma okukolimira muno n'okumwagaliza ekibi by'omukolimira byonna bidda ku bwenyi bwo. Njagala ofune time otulekaawo osiriikirire ojjukire omuntu eyali asinga okuba n'empisa embi ku baana mwe mwakulira mu maka ag'enjawulo olabe abaana be bali luddawa. Muganda wange saagala kikolimo kye wenoonyezza kigoberere baana bo ng'emazima. Omwana ali ewaka oba owulira tomwagala omwana wamujja oba omutunulako oyagala kusesema gamba kitaawe amutwale wa maama we oleme kwesimira ntana gy'ogenda kwejjusa kubanga naawe abawo bagenda kukomekereza batyo. Bw'oba ologa wa munno butafumbirwa n'owo otalifumbirwa. Bw'oba ologa wa munno butazaala nawe owo otalizaala ojja kuva ku nsi ng'okikungudde. Abalokole babagamba eggulu liri ku nsi togendagenda mu ggulu. Eggulu lyo liri ku nsi sooka olikolerere ng'okyali ku nsi. Nze nandibadde ndi mu kyalo bwe Kampala sinayo maama sinayo taata naye kati abantu bemmanyi babuvunaanyizibwa nnyo. Nze sirina mutima mubi eri muntu ninamu omutima gw'obusiraamu era nze buli Mukama kyagazi ngamba alhamdulillah. Mungu tagera kibi. Nasaako omukono nga yani CEO Silvia Auto Parts wakiseka naye Meya mumuyambe mumulira akasimu. Kwata akasimu kagenda kwabika. Tekakwabika kole. Naye jeregeddwa Musago gwa Haji guno naye inshallah barakallahu fikum inshallah. Yes,
kati gwe challenge accepted ebyo bikola nga challenge accepted bagenda kuwa erinnya lya Salima from today siliyo bakuwadde lya Salima ate nze sahada njitoola leero negwe job ebintu byansobera MTN yennyini gy'olina yeyo yennyini ya MTN eya 076 egwe bintu byesibitegeera 076 0M 75 nze aji bamutera kinasuubiza Allah sahada ngegumira 076 0M 75 yeye namba 7 eri mmanya ga Muhwezi Enos era message wenjirabira nga abantu mbagamba nti omugagga atwala abantu emitala w'amayanja abikoze tegeera. So guys, let us pray for Hajj. Yes, Hajj nsereko wali bulungi nnyo oyo namubalazeeko dda mwamulabye. So yes, namba yeyo namba yeyo Free Hajj 076 0M 75 zo kamera baziganye saagala mbalimbe naye tunafe tubbirira bibbirire mu magezi Zangenda tuwabiranga nsanga byensangi. Bamulesa. So kati bannaye temugamba nti ki. Love you Mayor and this is Tabambi webale mukwano. Webale ddala. Kati gwangamba t-shirts zo wano zikuweerewa se. Kumbeera gye tulimu wano okuweerewa t-shirts. Bintu ebimu naawe okumanya nti kati I've just joined the way Hajjis banange tanaba kutuuka. Weddagala ly'ensansa waali awo. Weddagala ly'ensansa yuuyo. Kitegedde. Yoyo. So buli gwe munaagamba nze nga mubawa Hajjati yoyo wano. Hajjati yoyo. Bannayuganda omutemi wuuyo. Full figure tannaba. Kyemanya abadde akyali ku Soloti, abadde akyali ku mpewo but ali mu kujja kati. Twaha mukiibi kiri kitya muganda wange. Naye kati enamba gye mbawadde mwenna mutereke. Saze okutereka ntereke. Abaana bano basaaganye. Balina omuzannyo mungi. Enamba ate bawadde ate baterese entereke. So kaakati mbeera bwetyo bweyimiridde naye nga n'akaana kano Cassandra Liani akasanyuka nako weekali ani kaati kalakata. Musango gwe guliko buli munnamawulire yenna. Meya bannayuganda omutemu wuuyo. So kitegedde. Bannayuganda omutemu wuuyo. Haja yagaddwa.
Uganda owendaga mu Ntenya yuuyo. Amawulire kyegatambuza Lwanjuba n'awoza aliyeni ebiboozi by'ekiralo ebyempe simanya mbega bagala kuwulira aliyeni wano simanya mbega Bannayuganda omutemu wuuyo. Bannayuganda yaleeta enkumpi y'omwana wuuyo. Owa bino bitugwa bisobola era onkwatiddemu katono nnyo. Simukoko kyateka abaluke kanyikeko mu mazzi bwendabanga omutemu ye baaba naye nga Mukama ateremu bwangu. Fulufiga gyali mu kkubo, fulufiga gyali mu kkubo. Tuli wano tulinda Haji naye tetunnamulabako, tetumanyi oba ajjamu. Ngamba Haji azze? Haji naye azze gwe tulinda. Tulabe nga buli kimu kitambula balabala. Mukama ateremu obwangu bannange mutusabireko. Nalongo ye yakoze tinti yanoze bwendaba nange konale bonsereko wali nnyo mu bitiibwa. Wali nnyo bannaye nze muleka omutemu ye. Omuntu nobayo n'ogamba mbu enkumbi baleese enkumbi. Omwana muto myaka 14 n'amanya enkumbi nga namulimu n'abakazi myaka 3 nga tamanyi na kigambo nkumbi tekitegeeza ogimubuuza n'amaggulu amaaso. Ongambye nti omwana wa myaka 14 enkumbi agimanyi. Ensi eno mugirabye mugidduke. Ate mwe abasajja muzungazunga nnyo naye. Abakazi bangi wanene bakozesa zi wipes tebamanyi enkumbi kyeki, tebamanyi nawe bagikozesa, tebamanyi nawe bagirimisa, tebamanyi nawe bagirimisa. Omukazi n'atugamba omwana wa myaka 14 enkumbi weeri. Mwe muli kuno ku TikTok muli bikazi bikulu mumbulire enkumbi omulimu gwekola erima etya. Erima etunudde waggulu etunudde omukazi yeeva eggambo oba niyamuwaga amagezi ag'ekisiru mbw enkumbi. Egozanyisa n'ensi. Enkumbi bagikola abaana bwobuuza bagikozesa negozanyisa omukazi. Uzali yabulira dde omwana we nti wobuulako omusajja enkumbi eyina kubeera bwezi. Ensi eno nga tonnafa olaba ebinene bingi.
basazeewo ki oba Nalongo ye yabuzaabuza ajati mbwe enkumbi tugambe enkumbi nze simanyi ndi awo nkyebuuza bwebuuza enkumbi gwogimanyi ku myaka 14 ita mu Kampala nga wobuuza abakazi wipes ze bakozesa namaana asuula eri awo tebalina bwe bakwata nkumbi gomanyi bwe bagikwata nzijyawo n'enkumbi yombuli bwe bagikwata mwe musaaga n'okusaaga bw'olimba okole omusajja agamba buli wokola ekintu ng'olimba obuuzaabuza mu nsobi 9 ogenda okujjukira okwogera amazima ng'okoze ensobi 9 enkumbi ng'omanyi balimisa enkumbi ate ng'oli mukazi mukulu sajja wattu yazigwamu naye tewali kyakola ni bakulabye tuli awo baana bakedde dda kooti yejjudde ekubyeko bugule kooti ekubyeko abantu abasinga babaganya okuyingira bonna bali bweru era baganya akacyankalano sempe bwankulamusizza Nalongo kitono yali ne ajati abagamba enkumbi enkumbi bangi bamanyi bwe bagirimisa nze nkusiba ssente obuuza abakazi 10 n'ofunamu 2 musaaga n'okusaaga naye ngambe myaka 14 enkumbi amanyiwe bannaye era Katonda yekka yamanyi naye nga njagala mukkirize mugaane waliwo ekibeerawo nga kyabuyaaye nga kyabulimba bwekyoba omanya naye Katonda abeera wamu n'abo abamukkiririzaamu nze nyina essuubi nti gano gonna maanyi ga Katonda okubanga muli mu kkooti abantu nga 10 naye nga abantu 5 be bali ku sayidi ya Ajati oba okitegeera nze nsuubira okuba nti waliwo Katonda awo kuba essaawa zino buli muntu yandibadde ali ku sayidi yaani ya Ajati naye gutulaba nga naawe kyewuunyisa webale kunjagala nkwano manyi njagala nnyo abanjagala love you Sylvia ani ona njagala ennyo Nalongo kitone yampange mulamuzi annaba kujja batugambye mulamuzi wayingira wati kooti wepa ng'essimu ogijjako ge mateeka agaliwo kituufu nnyo era wajjira bwemulaba essimu evuddeko lwakuba akasimu ka mmeeya kakyamuse kookya nalonyeza amazzi njala katuuzaku wano ku tayirozi era wemulaba etunudde waggulu nga faani yewujja mumanyaka ekyebeeyi kyalina ye power bank lwetuuka mu 15 nga ssaamu power bank naye bannange ennaku erumya omuku kyokka ali mu masuuti yanyumya ebitya Love you Sylvia, thank you Eileen. Siri mutonzi waffe yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo. Mujje ku Lwokune wa Kiseka akawunga essaawa 12 munsondereko sente z'omusolo. Mutuka nagigula. Tugenda kulya na kunywa ate nze mutegesi. Tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kweyagala. Mana ye mwebale nnyo kunjagala. Munankabya. Kiseka market wetuli ku Lwokuna luno olw'eggulo Mariam ng'osese tuli wa Kiseka mujje munyambeko bannaye sente z'omusolo ku ssimu kuliko emitwalo 4 baagala miliyoni 2 era luno naye kijjako singa obukulu emmotoka yaseeka yagulibwa bayita oba oli musiraamu wati oli musiraamu kuba nze siri musiraamu naye ate ebigambo byayogera bituzaamu amaanyi kazirize mmeeya akasimu ke kuba kakyamuse ate kanja tukira mu kampeni yo gikoze nayo ekyebuuzibwa evaamu ekiramu kubanga Uganda omutemu wuuyo Uganda omutemu wuuyo Millionad, how are you? Prince Kefahad, South Africa, how are you doing? Masha Love, how are you, darling? Hope you're fine. DT Mohaji, no matter what. Toshi gift. Nekati mwe. Mwandi badde mubikola.
mwandibadde mwabimanyiza dda anti samali UG kiri kitya mukwano. Yes, n'abalala mwenna temwajoye. Where is Judge? Walabyeko haja atuuse oba yatuuse gyali naye simanyi kikooti endala zikola naye yaffe masimu gakyavuga simu gakyayitingana muteesi muta anti Sylvia gwendi ya meya bwegwa musimu emotoka ya seeka tuzeeke simu ya meya awo tawo sigenda tuukawo kunsondera simu bobana batabanakuwa simu nze nja kukolera akabbo awo sigenda tuukawo ate sebo awo sigenda tuukawo ate tambulire wano. batulaze ku TV eggwanga likulaba likwotabulira eggwanga liraba ono abaddamu Bannayuganda omutemu wuuyo musango tulina gwotabuliro wano. Gwotabuliro musango tulina gwotabuliro. babakiri make engeri abayaga nabakiri bakoze obwakabaka bwabwe ali balowooza Bobi Wine bwali mu documentary okitegeera no bategedde documentary bwebeera naye nze nabadde nkifuuka bagenda kulera baanyi ekyo tekikola mawulire tebikola mawulire singa tebabaddeeyo alimanyi nti bajja kwekalakaasa kino bannayuganda omutemu wuuyo baddeko bamubazze abo bonna bagumu amaanyi bwenna ekyo tugenda okukola kimanyi enjala yo nga yakunzita busiyalabi enjala nga yakunzita ovudde waka sina kyendidde sanyadde kyayi naye gwe kyobamu Uganda beetaaga kanso wange omulungi mashallah abo banfunira akatogo sweetheart katogo ako naye yakafuna nja kuwasa kampasi wasagga obwenga waka omaze okulya ekyenkya bwotagwe mu mbi za ajati ndeka nze tonteeka mu bintu byammwe muzaffalo yokuwasa mbiveeko kyolabye ndowooza nale bonsereko mmulengeddeko nale bonsereko ndoza mmule kati abadde oteesa ki fulumayo omukuba akafa ate nawe bwagala tebwapa gwe akatogo wano tewaliwe kajiva boy akatogo wano tewalinawe kavanyira bwekyoba omanya wakukawulira abantu oteeka wali n'enjo byaninsiringa wamwanyoka tubanyoka mutema kwate ya live sibe kiri ngende naye wali ngenda kubamba omuntu anti jo bwetuuka wali nga tufunye ngenda gikujja neno nga bamugabanya okuyo tewalyasobola kuŋŋaana kuba naye naye bannange
bannayuganda omulimu wuuyo. Owaaye Godfrey sooka otekeko wano ez'ekyenkya ku Container Village awo wooli. Ebyo mubimalanga sooka oyiweko wano eky'ekkumi. Ensonga zonna tuzimalirize. Bakuba nako. Omutemu ng'azimbye ekiwato. Bw'oleka mukazi munna omulamuzaze, I can't wait to buy lunch for Hajj team Hajj Dubai. Bambi. Waliwo agambye nti kamera ebulamu eyinza obutabulamu. Kasimu kafuna bagambye ddala mwe mujja kiraba. Kagenda balumya amaaso. Victoria yansuubiza dde essimu toddamu kubyogera nga esiddamu nabyogerako. Okay. Kansala zeoma. Tugende nkukwata naye maama. Ankunda team violence. Yasinga okubeera ne violence wano ku app. Neddeeka tuzireese, enkumbi tuzireese, buli kimu tukireese. Kitegedde. Enkumbi tuzireese. Gwenno kino smart bites by beat totusirwalirako gwe kyagala okusibisa okuwanika kalaba y'essimu nti tuwongerako naawe. Bannayuganda omutemu. Bambi kirabo, thank you so much darling, thank you so much. May God bless you. God bless you for me. Webalire ddala. Meya network wano entawanya WhatsApp. Nkugamba mpa ku ssente Godfrey, mpa ku ssente. Ndi musajja w'amaanyi, omulimu gwe twakoze eggulo ate kati ndi muguno mulala. So kati bikoleko. Ajaze. Ngaje ye oba naawe salamu. Bali kugwa butujja abo. Butujja basajja battu. Toyanza nnyo Godfrey we bali wamma mukwano gwange. Godfrey, thank you. Wabikolwa. Yetakulwisa. Aji bamute tomanya anatuyamba. Chara nkumbi weyitaji afulume tugenda bikola webale mukwano. Nawe olinga tuwa mawulire atotubuuzi. Mashallah munnaye bw'oleka mukazi. Oleka mukazi kyendiko nze mmanyi. Nga bw'ali. Ayo mufere. Foka mufere. Mpala n'etego. Kanso bali leero wabuliddewa. Byakutabuseeko. So bali byakutabuseeko. Deka tugenda gibalaga akadde konna. Nenga oli mwe bala bali supportive. Abasazeewo abasimye omulimu gw'enkola. Bambi thank you. Waliwo omukyala bamita M Mukasa yangulidde machine. Yangulidde machine omukazi ya machine like ogiteka ku simu bagasa naye ina technology simanya negula laba message dabote bidula bala Tonsumbuwa. Sikulaga tondaga tonda. Naye banne omuntu yenna
naye mulowooza nze ebifirita babijjamu batya bannange lwaki nange simanyi yabitaddemu naye ate live oteka byaki Haja and Mayor must shine. Masha and Mayor must shine. Naye ekiri wabweru mu musaaga n'okusaaga. Bane tuli wanaffe tuli wenno line yakatuuka manya wano tebakkirizawo kamera tuli mu kuzibba bubbi tuli mu kubbirira kitegete lwerina oyinza oba wakatuuka naye tena mukubiddemu enkuba omukulu we balimusekula naye alien skin ogwo guti bamuwadde ebbeeyi nga sinabitegeera bananga bali wa alien skin mutuweko update sabali wa alien skin bbeeyi bagimuwadde oba gwa alien skin gwa ssaawa 6 sango gwa ssaawa 6 kale katumusabire naye nonya ekyokulya wansi ejalayo yakutotta watugenda zigulawa ale batugaana okuyengera